liwunikiriza abakulembeze ababitaddemu engatta okwolekera ekitundu kino oluvannyuma lw'okulisanga ng'ettaka eryali lya Limbo kati kuliko nnyumba z'abantu ezisulwamu ettaka eddala nga lyasalwamu poloti ekintu ekyawaliriza ab'ekibuga Masaka okutandika okuziika abantu ku ttaka ly'eddwaliro. Kyokka ekyennaku n'ettaka lino terimala nga kino kyawaliriza abaziika okuteeka abafu babiri mu kinnya kimu era bwe wayita akaseera olwo ate ku ngulu ku bafu bali ne baziikako omulala ekireetedde engumbagumba z'abafu okwanjalira mu kifo kyonna. Wano omumyuka wa mmeeya w'ekibuga Masaka Achilles Mawanda wasinzidde n'ategeeza nti olukiiko olufuzi olw'ekibuga lwasalawo okulambula emirimu egikolebwa mu kitundu kino kyokka kye basanzeeyo kye bamaze enviri ku mutwe olw'ebbula ly'ekifo ekyokuziikamu abantu abataliiko baabwe so nga ne neggwanika amazzi gaabasalako dda. Abafunye obubenje battiddwa mu ngeri zitategeerekeka naye embeera gikirimu ekwasa ennaku okusookera ddala ettaka abatuuze balimazeewo ebitooke bino byonna bimulaba wano emabega byonna biri ku ttaka waliwo n'abazimbye amayumba emmangeeri bazimbye waggulu ku ntaana. Avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu lukiiko lw'ekibuga Masaka Tom Luyobya agamba nti mu kiseera kino tebalina limbo ng'ebifo mwe baali baziika okuli Kamirampango ne Kasubi mu kaseera kano biriko abasenze abaaseeteeza abafu ne bazimbako amayumba nga kati baagala kubawaliriza beegule ekibuga kisobole okufuna ensimbi ezigula ekifo ekirala. Nti tetuyina kifo we tuziika baki bantu ababuliddwako abantu baabwe challenge gye tulina okwadressinga kulabika nti mu priorities zaffe ebyobulamu kikulu nnyo tulina okuteekawo cemetery kye tulina okulowoozaako nti abantu abo singa beegula ne tusobola okufunako revenue kwe tugatta okunoonya ettaka okuteeka cemetery ya city. Rosette Nansubugo ow'ekikula ky'abantu kino akiise kutyobola ddembe ly'abafu n'asuubiza ng'ensonga eno bw'agenda okugitwala nga nkulu era eyongere okulondoolwa. Okulya enkulu okingako era obukulembeze obubaddewo ndowooza bubadde tebugoberera naye mmanyi tugikuttenga konsaani kigenda kubeera managed mangu. Ku nsonga eno twogeddeko n'akulira eddwaliro ekkulu e Masaka Dr. Nathan Onyaki n'ategeeza nti bali mu kuziika ku ttaka ly'eddwaliro ekintu ekimenya amateeka era ng'ensonga eno yamala dda okujanjula mu kakiiko akafuzi ak'eddwaliro. Tulabe eddala city akataka kayo akeetooloddemu okyale kakkomawa balyoke bategeere bulungi nti ettaka libaziikamu si lyabwe lya ddwaliro. So nze nkubira omulanga town clerk meya bafune ettaka we basobola okuziika abantu abo batali claimed naye sirowooza nti tusobola okugenda mu maaso n'okuba nti tuziika abantu abo ku ttaka ly'eddwaliro. Ono agamba nti n'enziika gye baziikamu si ya buvunaanyizibwa ng'enkuba bw'etonnya eziikulayo abagenzi ne badda ku ngulu olwo abasawo basula okumpi n'ekifo kino ne babeera mu kusoberwa. Enziika yaabwe abantu be bakozesa kirabika tebasimana bulungi kukka wansi nekiba nti kisobokera ddala okuba nti enkuba etonnya neziikula abantu abo. Ebyo byonna bituyisa bubi era biri mu boodi yaffe bimanyikiddwa era izo ensonga gyetwagala tumalirize ne city. Nebuuza ani akola ateekeddwa okukola forapu kuba ndowooza Masaka tiwali balondoozi baliwo gavumenti erinayo balondoozi teriyo ofiisi za balondoozi kuba ebintu bya gavumenti bwe bityo bwe bigenda bwe bityo bwe bife ettogge. Stella Nandawula ne Betty Namawanda BBS Terefayina gy'otobadde.